nyongera okubeera nga tebabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo balira disana abeera Fahad Pro UG emabega w'emizindalo mbeerawo nnyo okubeera nga ate nkunoonyiza amawulire nga bwe gabeera gatambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna yonna nabwo ekito video otandika n'okubeera nga ate ogikumamu omuliro likinga sharingirako abalala comment section always ebeera open tekigana kubeera nga ate osulawo wansi endowooza nitubeera nga ate of course tuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso kakati omwezi oguwedde navayo nebeera nga ate mbakolera video ne mbagamba nti eby'omuyimbi Stasha Mayanja si birungi yeetaaga essaala olw'ensonga nti gavumenti y'e Canada yabeera nga ate eyise ekiwandiiko era nebeera nga ate emuweereza ekibaluwa kibakuntumye ekibaluwa kino kyaliko duration oba ebbanga lya weeks 3 ng'ateekeddwa okubeera nga ate afuluma eggwanga eri Canada kino ekibaluwa tebakiweereza ye yekka bakiweereza abaana bangi nnyo era gwe weena ali awo ng'olina mukwano gwo ng'ali mu ggwanga eri Canada beera nga ate omusabirako otherwise oyinza okubeera nga ate oddamu okumulaba awo ku street z'e Kampala kati nno Stasha Mayanja yavaayo nabeera nga ate abyegaana era n'avaayo nabeera nga ate akola video ng'agamba nti nze sigenda kubeera nga ate nzira e Kampala era nze tebampeerezaako kibaluwa nga bwe ngenda okubeera nga ate mbikupuleyingira awo kutegeezaamuko ensi z'abazungu ezo babeera baagala okubeera nga ate bakufulumya bakuwa warning bagamba nti kakati either tukuwadde weeks 2 beera nga ate weesetinga obeere nga ate ogenda naye weeks ezo 2 kekakutanda n'obeera nga ate ozimalako nga tozzeeyo waka wonna bakusanga oba bakusanze mu kinaabiro oba bakusanze mu siripa bwoti bubeera nga ate olinnya n'obeera nga ate otikibwa ku nnyonyi tekiringa kino kyolaba mu nsi z'abawalabu oba ku ddungu awo nsi z'abawalabu ezo tezikuwa warning bakusanga wonna bakwatirawo ne babeera nga ate bakutikka so omuyimbi Stasha Mayanja finally yatuuse mu ggwanga Uganda era nga videos ina ngenda kubeera nga ate zikupuleyingira osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwetambula side ezeeyo kakati we naba nkugireko Stasha Mayanja nina ne videos endala nyingi nyo zengenda okubeera nga ate nkupuleyingira awo naye nga nkujjukiza beera nga ate osubscribinga otwegatteko mu butongole oleme kubeera nga ate osubwa amawulire of course nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga yonna ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ateekako alert nga buli lwonna bandese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino kyekipya ekisobodde okubeera nga ate kigwawo nkomawo tenvaawo. Attention to every detail. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi, takeoff and landing. Mungu bw'aba alina kyakuwadde laba zi convoy ezitwala omugenyi omukulu. Convoy zitandikidde Canada. Omugenyi omukulu tasitula bintu bamusitulira kola ekintu kimu saala osirike dabala kyalo wekitiibwa ajja timulambaze ebyo sibimanyi ndi star labalaba omwana omuwala mashallah kati mulinde konvoyi y'entebe. Are indicated on your boarding card. We kindly request you to check your zone and wait until your zone is called. Passengers requiring assistance are kindly requested to remain seated. Once port ready for presentation at boarding. On behalf of Air France KLM, member of SkyTeam, we wish you a pleasant flight. Bonjour, mesdames et messieurs. Hello, Uganda. Guess who is here? Your girl. Manya woman, Charlie girl. I am so tired. When do you take? So catch you later. Hello. Tumulina. Mama tumulese alugaluge tumulese ajadi tumulese alugaluge tumulese oba tumulese alugaluge ajadi tumulese
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awagizi bange muli bulungi. Kansere tinno muli bulungi. Bannange nze si bulungi. Siri bulungi. Kubanga abantu bali mu kukozesa bubi internet. I don't know why. Simanyi lwaki abantu following likes oli abeerawo n'ayagala yabeerewo ng'ekintu kyakitambuliza ku bulimba. Najja mu bantu bannanga omuntu n'akala amaaso nga tatidde n'alimba ate n'akakasa. Kyokka bambi ababeera bamufollowing olw'okubeera nga babeera bamufollowinga n'abamaking okubeera nga bakkiriza obulimba bwe. Kyokka ate n'aba bamufollowinga ne bayongezaayo obulimba. Obulimba ne bubeera nga ne bugenda ne busaasaana. Like, why would you do that? Like, gwe n'obeerawo ng'oyagala erinnya lyo ly'olina ku social media oba linnya lyo oba kikyo n'oba following gy'olina ng'oyagala ogizimbire ku bulimba. Why? Mwagala okuŋŋamba nti okusirika omuntu n'obeerawo ng'ekintu olina ky'okimanyiiko n'ogamba let me go silent about this issue because I have no idea about it. Kyogamba musango. Kyogamba gwe baakutonda. Baakuteekawo. Nga buli kintu ekiriwo ekihappeninga mu ggwanga gw'olina okukibuukira. Gw'olina okujja okiweereka amazima. Nolaba ng'omuntu ali serious mukalu nnyo n'atuna mu kamera n'agamba abantu bambuuzizza mbu nno ki ekigenda maaso about ABCD. Bannange ekituufu kye kino. Really? Omanyi nze engeri gyembeera busy mbeera manyi abantu abasinga bali busy. Mbeera manyi abantu abamu bali busy. Gwe n'ogenda ku YouTube channel yo n'olimba abantu oba ku TikTok yo oba ewantu wonna n'ogamba ebigambo ebintu ebi. Really? Stesha Mayanja bamudipotinga. Bannange nze mbabuulira amazima baamumma empapula. Are you sure? How sure are you? Era yagenda ku domestic violence. Omanyi abantu munnange balina endowooza nti omuntu batali ku domestic violence bw'aba talikoze bisiyaga bw'aba takoze politics tasobola kubeera ku kyeyo tasobola kubeera bulaaya. Ate era abo bantu be bamu balina endowooza nti omuntu bw'aba alina empapula tasobola kudda waabwe. Baba ina PR kakati abatasobola kudda waabwe. Why would she do that? Honey, ebigendererwa bye si ebigendererwa byange. Bwe nali nzijja wano sina we nakutuuza nti bannange ngenze ekintu ngenda kikola bwe nti mmale nkikole bwe nti. So if you don't know, keep quiet. Toyina kyogenda vaako. Then wonobeerawo ng'abantu obeera obawa ever false information. Abantu bakumanyire nti oyo abeera alimba. Babeere nga bamanyi bannange baazimumma. Bannange naakola apiiru. Aba? Naapiiru ne bagigaana. Omanyi ndabye video nyingi nno. Like there are really very many. Nengamba naye bannange enough is enough. Why would you spread lies just like that? Because goyagala following. Eteweza na bantu mitwalo 10. Only those few that see you then ne batambuza. Ono nayogera, noni nayogera. This video is going out to everyone abadde bawa abantu bange. Abantu abalimba abafanzi bange. Nze tebannantikkako. Tebanyimanga ko mpapula. Teba sikolanga ko apiru. Mbwa apiru nayo ne bagigaana. Nze tebampereza nko kipapula simanyi kibakuntumye. Mbu simanyi ne deportinga. Oba ne bandiportinga. Ebyo bivudde mu kamwa kange. Mulekerawo okubira the immediate people abandi okumpi nga mwagala bafunamu information. Baba kuwana bakutenda, come and talk to me.
Why would you say something choto yinako bujulizi? Ati nobeera ng'olaga okakasa nnyo wenna face n'ogikakasa no. Nina no omwana namulabye ayogera kaama. Bannange. Let me ask you something. Okudde waka waffe musango. Si waffe. Bwaba mwangu bayo. Omanyi muyinza oba mwangu bawe waffe nga I don't know. Kakati baba bazinyima, is it a point? Is that a big deal? Ku bintu bye tulina okuteekako amaaso, ku bintu ebiri mu ggwanga bye tulina okubeera nga really tubiteekako amaanyi. Is that even an issue? Tebandipotingangako. Sikola nko kwa appeal. Nze nafuna depa. Yendake. Lwaki njogera ebyama byange. Omanyi abantu ontu abeera onagamba kankube ekibozo ekyobulimba aveeyo. Simanyi lwaki gwe omuntu obeerawo ng'oyagala bagambe nti amawulire gw'osoosa ofulumya amawulire, so you don't care oba ofulumiza matuufu oba ofulumiza makyamu. Naye the point is gw'osoosa okugafulumya. Leero nno nze ndi mukakkamu. Ate ne bagamba ndi mulalamu. Ndi mulalamu naye bambi temulimba bantu olwokubanga mwagala following ba views ba comments simanyi nakyo like seriously simanyi nakyo mufuna mu bulimba. Amazima gali kufuula ow'eddembe. Nze ndi mukyala abeera ku mazima. Nze mba saagala kwogera ku kintu sikyogerako ekintu mba sikirinaako omutwe n'amagulu nsirika. Muyinza okuba mugenda kuŋŋamba siffe ggwe naye nze nsirika. And there's another thing kyesimanyi. Lwaki bwe najja ne njogera ku bulamu bwange obunkwatako bye nakola? Mmwe abantu abalala abakuba ekyeyo kyabaluma nnyo mwagamba nayogera ebyama byammwe. Bwe nali nayogerako did I generalize? Oba mwabuukira bubuukizi ssefuliya ne mugwa mu ntamu nga temumanyi na kiriyo? Hani, bwe nali njogera ebinkwatako nze saagamba nti ababeera ku kyeyo bakola ABCD. Nagamba nze Hajati Farid okujjako nga mungamba nti be mmwe ba Station Mayanja omanyi mwagala nnyo okulippira. Because nze nayogeranga station nga nze Station Mayanja nayita mu mbeera ABCD. Obadde okimanyi ngambuulira omwana eyakajja oba planning okujja abeere nga manyi ekintu kyagenda okujjamu nti bw'oba oyina embeera gy'osanze gigumire ojja mmala otuuke ku kirungi. That was my message. Nze sibabuukirangako oba story we najogera naye kutuulamu faafaagana na bibyo munnange nze temumbuukira. Nayogera emboozi zammwe namwe mwakuuta ttooyi namwe gye mwasookera. I didn't know. I was talking about myself, my story. I didn't know. My target was to teach because ekyo kyekyantonderwa. Abaana abaakajja abagenda okujja bamanye nti bagenda kuyita into challenges so babeere ready. Nga mbagamba laba nze serebu gwe mwenyumirizaamu nabiyitamu. Kitegeeza naye bw'onojja oyinza osanga challenges zitali zeezimu because I don't know nze simanyi baana abalala bayitamu bino naye mwambuukira and up to now mukyabyekwasa. Mbo nayogera ebyama byammwe. Nze nali mmanyi nti nammwe mwakuuta ttooyi nammwe mwayita mu mbeera mwakwata mu bya and all the stuff. I didn't know. I was talking about myself, honey. Nze Station Mayanja, si gwe Station Mayanja. Bwe kiba kyakutuulamu akagato kakutuuka to hell. I was talking about myself. So, buli ali eyo ng'akola ka video ak'ekisiru akali fake ng'alimba abantu nti Station Mayanja baamutikka. Stop that nonsense. Grow up, girl. Grow up, man. Funa ebyokukola. Tebantikkangako. Tebalintikka. Tebanyima nko papula. Sikola nko kwa appeal. Kati mwabagala okumanya wendi. Kankomewo. Station Mayanja bamutisse okuva e Canada
ne bamuzza e Uganda. Ebigambo ebyo byogerwa abantu bannakigwanyizi, abatayagaliza, abasanyukira bannaabwe ng'oluusi waliwo ekitatambudde bulungi, abamu oluusi bambi abatatambulangako, oba abo abajja e Bulaaya buli kimu ne kibatambulira bulungi nga tewaliiwo okubeera nga baabonaabonamu. Fe abasinga bali e Bulaaya wano tubonyeebonyeemu mu lo okutuuka we tuli. Kyova olaba ndaba Sesha Mayanja ng'akubyemu livansi n'agamba nti kanzire e Uganda. Ate sisobola kubeera nga nkola ki nga nsanyukira ekyokuba Sesha yazze Canada yavuddeyo nadde Uganda. Ate at the same time nfuna essanyu eri ensusso nti Sesha yazze e Uganda ewaka, east west, home is the best. Yazze e Uganda ewaka ewali abantu abamwagalanga bwali, ewali abantu aba appreciatinga talent ye, ewali abantu abazze nga bamuwagira for a long period of time. Kati mwanyinaze Sesha, bino ebigambo biva wa mukwano gwo Governor Ace, era I want you to put them in your mind. Omanye nti we love you and we will respect you. Osegera kati munnange Sesha, nkimanyi bikunyiiza ebigambo abantu bali mu kwogera era bikumenya omutima. Bakufudde omuntu atagasa, bakufudde omuntu alemereddwa, oba omuntu atalina kiddako. But let me tell you something, Sesha. You are one of the most talented divas in Uganda. Fine, okuze muneto okuze nnyo, okyali mukyala alabikako. Only talented. Ate you are loved. Let no one put you down. Tokkiriza Sesha bintu by'abantu kukunafuya mukwano. I'm so happy nti bozze Uganda. Ate bambi okoze eki okubiddewo press conference to show them that you are even stronger than before. Okategedde. That's a good move. That's a good move. Sesha tebakusala mafuta. Sesha tebakusala maanyi. Tobakkiriza. Damu mwenda okuba omuziki oli wakabi. Kuba omuziki ajati tobakkiriza kuteeka wansi. Mbalaba basanyuse bamanyi nti gwe kozze Uganda ogenda kubeera ku level y'emu nabo. Ne tekisoboka Sesha otambuddeko oli exposed. Canada bw'aba yaganye n'olwo lwali lugendo mu bulamu bwo nga Katonda akikola nti Canada togenda kuwangaalira, togenda kubeerayo. Osegedde kyali mu bulamu mu lugendo lwa Mukama Katonda lwe yalambika mu bulamu bwo nti Canada siwe wali final destination yo. Ate final destination yo amwanyinaze Sesha eyinza okuba eririddawa mukwano ng'eri Uganda. Zendabyeko abantu bangi abali babaddeko e Bulaaya ne bakomawo e Uganda and they have established themselves. They are now prominent people. They are now giving jobs to others. The likes of Eddie Away. Yagenda mu America nakola obusente bwe yakola nakomawo nakola Dream Studio. Mulabe kati neebaka gye yeebaka nga king. Laba omwami gwe bayita gundi, omwami gwe bayita Peter Sematimba yagenda mu America nakomawo kati mulabe alina Super FM. He's employing other people. Laba omwami gwe bayita Gashumba yagenda mu America nakomawo. Now is a motivational speaker. Yogera ffenna ne tuwulira. Simanyi lwaki Abannayuganda balina endowooza nti omuntu bw'agenda e Bulaaya nakomawo e Uganda oba ne bamutikka nti yebeera enkomerero y'ensi. Ne muttira abantu energy, ne mubamalamu amaanyi. Sesha mwagala abeere nga yeebwalabwala mu nsi eyiye. Wamma wakomyewo waka mami weeyagala. I remain Governor S. The Chocolate Boy. Bulabudeka nze bulaba Sesha Mayanja neera Hajati mwebaza ani akuteeka mu nnyumba ye mu ddeeka ye. Hajati yesulako mu ddeeka kati goyinza kulowooza mukwano gwale Dubai gwoli mu bed space wekka. Naye nze nange naddayo mu ddeeka. Naye nga alhamdulillah mu ddeeka ya bay. Chala wa bay ebintu ebirungi nnyo ate nga ndi waka. She was so nice to me. Obulwadde bwali bunnuma.
obulwadde bwannuma nnyo nenamusanga nga nakawere abantu amu babeera bannakawere babeera mudi she had her own mood kati ate nze nali nkyali mu biro ebya serebu kate nga bino bikyuse kakati nemugamba naze kulabako bla naye obulwadde bunnuma njagala kumanya nzijanjabiddwa ntya munange naŋŋamba ate ye kati ye engeri gye yajjira kakeeka yajja mwana muto akulidde already citizen talinga ffe abali ku PR nga tabimanyi nagamba nga sibimanyi by then nali nayogera waliwo omwami bamuyita Haji Kasimu omwami oyo ayambye nnyo abantu okujja Canada ate era ayambye nnyo abantu obakolera settlement wano nga batuuse Canada bambi mwami Kasimu era 95% abantu abasinga abali wano Haji Kasimu oyo musaale nnyo okubeera nga ababeereddewo ne waba takuleese at least yakwebako ku paperwork so he's so good kati nali nayogerako n'omwami oyo because he's my good friend nali nayogerako naye nga nkyali Uganda ali Uganda yalaze Uganda nimugamba nangamba naye this time round bwogende Canada todda beerayo osaddaakira abaana bo naye nesimugamba nnyo byempitamu neŋŋamba bulwadde bunnuma njagala kusooka kuwona bwe namala okuwona then I'll think through what to do next naye yali akyali Uganda nga kyalina byakwasaganya so yaŋŋamba nemugamba ŋŋenda I am going next week naŋŋamba nja kusanga so kati bino byenjogera bya Hajat Mariam that was before Haji nga tannabakola ki nannabakudda Haji Kasimu so omukyalo ono bambi kyeyakola ye naŋŋamba ebyabudubyo simanyi ku bupepa simanyi biki I don't know naye katugende ku bintu by'eddwaliro so we went on n'abeera nga ntwala mu badokita ki naye obuzibu ate nga nina ekipapula bisiina oba waliwo nga bwomanyi oba tolina ID oba tolina kiino oba wakatuuka so ate nga n'obulwadde bulina okulinda Haji atuwulire butwe bakola ebintu tusobole okubeera nga nsobola ofuna obujjanjabi kubanga en Canada bajjanjabira bwereere okujjawo nga balina empeke ze bakugambye n'ogenda n'ozigula akumpeerejja nasiima nnyo omulimu gwe wankolera barakallahu fikum jazakallahu khaira kakati Haji Kasimu tumulinda najja Haji Kasimu n'alaba mutuufu ng'obulwadde bunzita naye Uganda yali yandaba so I started the process n'andika okunkolerako ebintu alhamdulillah ebintu bitandika kati olaba nalina ebintu bibiri nagenda ova Uganda ng'olwedde nina omuntu gwentegesa agenda okunyambako ku bintu nga ntuuse then nayina n'owentuukira kitegeeza ng'omaze okufuna ensonga ekuleeta ng'omaliridde kozi bulaka simwako olina okuba n'omuntu agenda okuyambako okutambuza ebintu byo wadde nga kati ebisinga byangu omanyi Canada kati nnyangu bw'ogibeeramu omanyi ebintu bingi organizations ennyingi nnyo eziyamba abantu bakolera ku settlement naye olina okuba nga olina gw'omanyi agenda okutandika oleme kubeera stranded so omwami Haji Kasimu nanyamba netandika okufuna eddagala mbadde nkyabagamba munnange nze ndi musabi nnyo nagenda mu kusiiba nasiiba omwaka gumu bali emyezi 7 you can imagine buli lunaku nga nsiiba kubanga nali nina kyenjagala nalajanira Allah so alhamdulillah nebitambula gundi nejja work permit neyingirawo simanyi munsendala kiri kya naye waliwo obusani bwa gavumenti bwebakuwa singa oba babuulidde and all the stuff otambudde mu ntambula ennungi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.